Mwaka gwa 1978 amaka gano gazimbibwa n'ekigendererwa eky'okutaasa abantu abali mu mbeera embi era ng'ekiteeso kino kyaleetebwa Kalidinaali Emmanuel Nsubuga. W'olabira bino amaka gano gaganyudde bannayuganda okuva mu nzikiriza ez'enjawulo. Omusujja ne gujja mungi ne gumpitaabota amagulu gano ogalebe galinga ekkongolo. Kakati mu ntalo zino eza Museveni kwe kumuzijjamu ku kyalo ng'asigaddeko n'akaana ka myaka 5. Ne banzijayo ne bantuusa Nabbingo ku kigo. Kakati ow'oku kigo ne babiyita abakulu baabwe bajje bandeete wano. William Ssejjoba y'omu ku bakyasinze okwenyumiriza mu maka gano kubanga mu mwaka mwe gatandikibwawo ate naye mwe yafunira akabenje akamukutula ensingo onaaleetebwa mu kifo kino mu mwaka gwa 1980 bwe yali ayina emyaka 2. Emmotoka yagwa Nateetaawo neyeepulungula n'enkutula ensingo eno waggulu n'emikono gyagenderamu tegisobola kubaako kyegikolera abanyamba buyambi mu buli kimu. Ono atutegeezezza ng'okuva olwo emirimu gye bwe gyagootaana kuba yali atunga ngoye z'abagole olw'ekigwo ekyamuleka nga n'engalo zigongobadde nga n'omwana gwe yali azadde yafa mu gya 9. Baga nti obuzaaliro si bukuliro kati musajja gyagenda gyasanga banne gyogenda yewabira ku butaka kati nange wano newafuuka obutaka. Ssejjoba agamba ebbanga ly'amaze ku ndiri mu maka gano erisukka mu myaka 4 teyejjusa kubanga yatandika n'okukuba obutabo obuzzaamu abalala essuubi kw'ossa n'abaana abawala abakola emirimu gy'ewaka newankubadde mu maka gano mulimu abatali bamativu n'okubeerayo nga beekwasa abamu ku bakulembeze b'omulembe guno. Balina engeri gye banyooma abawala abo bakola mu maka ate nabo bw'oba oyogeddeko nabo balina ebizibu bye bayitamu kati awo nenfuna amababanya okubawandiikako. Mamulimba nti taata Museveni agidde nkomewo banyambe ninkoma naye bwe mbadde mu Amerika ndi bulungi. Asabye abantu okumanya nti Katonda y'abayinako obuyinza kubanga ye embeera gy'alimu yali tagisuubira. Ne bw'aba asazeewo nti anaabeera mu ngeri gwe gy'otwala nti nnombi era yaba akukuumireeyo kubanga naffe olaba atukuumireeyo. Ono okwogera bino abadde asisinkanye abaami ba Kabaka okuva mu ssaza ly'e Busiro nga bakulembeddwamu mumyuka wa Ssebwana owokusatu Vincent Kayongo ng'ono asabye abantu b'Obwakabaka okufaayo okujjukira abantu abali mu mbeera embi. Kubanga tutunuulidde baganda baffe, bannyinaffe, abaana baffe, bajjajjaffe ng'olaba ddala embeera gye balimu yeetaaga buyambi. Reverend Sister Maria Bitegeka akuliddemu okulambuza abantu ba Beene yeebazizza Obwakabaka bwa Buganda okubajjukiranga ne babadduukirira ekintu ekiwewula omulimu gwabwe nga si baami bokka wabula nga waliwo n'amakulu agatwalibwayo okuva mu Bwakabaka. Ntwala omukisa guno okwebaza Obwakabaka bwa Buganda olw'entereeza gye baateekawo okubanga buli mwaka wabeerawo amakula agatwalibwa ewa Ssaabasajja Kabaka n'agabanyizaako abantu nga bw'aba asiimye. Bo abaami ba Kabaka okuva mu magombola ag'enjawulo agakola essaza Busiro basuubiza nga batagenda kukoma ku mulundi guno wabula bakwongera okubawagira. Ng'omuluka gwange Musaale Nabbingo enteekateeka eno ngenda giteera mu ddala amaanyi era buli mwaka tulina okubanga tukyalira ebifo eby'enjawulo kubanga tuyize ky'amaanyi bwe tuzze wano. Akimu Sali, BBS Telefayina, Gambuuze.